Wasuzotya Nzenze mbana ebizibu na bizibu ate ebyettaka ebyali Masaka ebyamu wange balinnya ebyettaka yali akutwalako ettaka ebyo si bizibu era namuga nti zimba yazimba yazimba namuga sijagenda ku polisi sijagenda mu kooti azimba yazimba naye nekyo kyali kizibu waliwo yali akunyaza yaddukawo singa ensonga z'ettaka ezisinga zonna fena tuzikwatanga kwe kyali twanguyidde waliwo abayingidde agamu ku maka gange naye ndowooza tebamanyiiwo ne babba banzibye naye ennaku 7 zokka eziti 7 byemwabbye mugenda kubikomyawo bayingidde ewange ewuwo ne babaako bye batwala naye ndowooza tebategedde nti watamali tutandika kuzibala ddi owa patisi z'emmotoka ye yazireeta ono oli wamugamba agenda kulaba enkuyege y'emitwe ebiri ono anaalaba yazireeta ansaba banjamba yina baba banzibye bayingidde ne banziba naye newo babbayo ati musibunaani gwe batya bwe babaleka newo babbayo era nzegera ne bagamba nti simanyi ettemu eriri mu ggwanga biki gundi omubbi asumagiza yes tulwala we follow sick but the capacity is to recover nti abantu bali bagamba awedda alina kansa alina ki bagamba olina kansa tujja kuwona kongezo owedde nze sirwalira wano no nabaga nti omuntu bwalaba fe abambala amasuuti buli lunaku akubuuza ogenda ku mikolo bwe twambala bwetuti buli lunaku ogula ennyama ekeri yabagenyi teri bagenyi ennyama buli lunaku kati nze ndwalira bweru twaliyambisiza olunaku olwaleero neweebaza Museveni okutwala ebwerujaja kubanga saawulirako bw'omwebaza eri abantu abaleeta obubaka abantu basiimeko kubanga wawona nsiima tekyankoledde kyokka nze pulezidenti byeyasinze okunkolera yanunula maama wange nga mayiga akunze abantu ku buli reediyo pologulaamu ye gye yabeerangako buli lwakutaano nti abataagala federo mubookye mubakubire ku mikono mukoleki abafedero ne bagenda bookya maama wange. My mother was saved by commandos. Urugudo lonna lwali muki to the rescue of your mother by the commandos. Nti omuwala gwe nasangawo muwala Munyankole era namugaa twafuuka bwa Luganda naye egundi relationship y'omukazi n'omusajja oli ayina bbaawe mukyala bamuyita Kankunda. Kankunda yaŋŋamba nti maama we bamwokera mu nnyumba nti ye wandiika mu bigambo ebinene mu kkalaamu mbitwalire muzeeyi akyalinga meeting ya security. President n'ava mu meeting ya security ne Haji Kigongo yaliwo. Kigongo n'aŋŋamba nemuge simu njijjeeko nja kutta abantu. Nnyoko wulira ekigambo kye ekisembayo. Nkuwulira. President n'aŋŋamba maama we bamwokera mu nnyumba nti ye mu ddakiika aga tuula ogenda kwogera ne maama we. Nkuwulira. Naye kale ekikwewuunyisa Kankunda Omunyankole saved my mother. Nalweyisa Omuganda kyobala ebyammwe sibimbinkwatiramu ebya tribe. President yagala Nalweyiso bring mirundi zimaza njagala mulaba ate kyamusikayalinga nga yanwanyisa bulwanyisa kati singa Nalweyiso gwe nasangawo nasasangawo Kankunda mange yalifudde. Singa Nalweyiso I'm not a tribalist. I'm not tribalistic at all. Ebwange toleta byamawanga. The woman who saved my mother is Munyankole. But you were Muganda. The woman who refused my mother to see the president. She was sentenced Naziganda. Is in Nalweyiso? Yes. A sentence of Bujanja. Naziganda. Million yakumi. Muslimu tachima sente ku mudala gwa Mbizi. Ofisi ya Nalweyiso kunze yafuuka mudala gwa Mbizi. Nze Muslimu. Ofisi ya Nalweyiso yafuuka mudala gwa Mbizi. Ne mwanange akatabo kano nkyalemeddwa okumanya Kabiri oba 211 kuba saakateekamu ddeeti wakateekamu ddeeti mbadde ndowooza nti 211 naye Bidandi yeesimbawo ddi Bidandi Sali yali muki kuba yeesimbawo bisanja 2 emabega akatabo kano okalaba yeesimbawo ddi bisanja 2 emabega amala okubalamu ekitegeeza 6
2 kati akatabo kano nakawandiika nti wolokoso w'abavuganya Museveni nenkakyusa mu nnimi zonna pulezidenti n'alagira ne bampa ekyuma ekikuba amawulire wolokoso w'abavuganya Museveni kano Museveni ngakuwa yagenda mu bitundu byonna Museveni muno mu Uganda ayinamu abaana n'ebyana ne bamugamba nti no omukulembeze alagidde ne bwobeera oyo mumuwe printing press n'abaana babiri oyo mumuwe kino ne basoma Scotland ne basoma amafuta ne mutwala mwena gye omu yasoma nuclear omulala yasoma amafuta ne mutwala amafuta ne baagala muttirayo ne mujjayo mu mafuta anti abatasoma ate tebaagala baasoma nkuwulira ye problemu yaawe jona adde ŋŋenze ehoyima nga nange ebyettaka bye ŋŋenze muli wano baagala babba bali beekolera ssente n'ensanga gundi Kaliisa Kabagambe nze nange obwadivaiza saalinnyayo ne Kaliisa Kabagambe yagaana okugendayo ate Kaliisa Kabagambe ali waabwe namusanze waabwe Museveni abonyabonye nammwe n'akuwa omulimu n'ogaana n'asigala ng'akyakwagala n'ogaana okulinnyayo mwafuuka bakiwajja ate ofiisi temwagenda mutwe nkolera wano si ofiisi ate as press secretary and spokesperson am your advisor I see. Ate okumpromoting ate omba bwa advisor era kwa ate kino wano kiba kiremi era ate kiremi wana ate olwaleero program wetu wetutandise obubaka bwa mwenda kandiko buweereza badde nkasoma mu kumacha ogambye ka 2 because mulimu Robert Mao mulimu Bidandi Sali mulimu Betty Kamya mulimu Abedi Bwanika Dr. Mulambo mulimu Robert Mao mulimu Nekiza Besi naye Dr. Mulamba kakati Mao alwana n'Abaganda mu DP siwe kiri Mao agamba Abaganda be bamusemba okubeera president wa DP ate abalwana atya anti alwana n'abakikati na Betty Nambozi uwaji mukasambidde kakati Baganda ye Mao kyatamanya nti abantu abasinga obungi tebamanyi feudalism bwakola nkuwulira feudalism alinga musawo Muganda nti Mbengo buli lwogyeberekako ogifunemu obululu ye kukwata nekufuna nabagamba nti wotegera feudalism nti ayoza abantu obwongo Omuganda bw'aba ayesa omweso n'atema alayira Ssekabaka chwa nkuwulira Omuganda bw'agoba omusuugwe amagwa ne gamufumita n'agunyweza Dungu ayizze Mwanga aliwa ko bwongo bwe babwoza ti buli kintu kyonna akifuna ku lwaki ku lwa Kabaka kakati ate ne kitakomaawo n'abalebeesi ba Kabaka bawololebe nabo bafuuka ba Kabaka kyenva mbabuuza nti mbwe ya Kabaka tulya nayo ku lujjuliro abalebeesi nabo befuula Kabaka ayogera bibiri n'ajuliza Kabaka omwami wa Kabaka omukungu wa Kabaka omukungu Kiwalabi Male omukungu akunga iwanga akunga yoki kakati Mao ne President Museveni bwe bamuzannya bwe bati ti the moment you make a concessions to Mengo bo bategeera ti lwaki akola concessions to us fe tuyina abantu kituufu era be bali ekikyamu Amini yafuga Uganda has the biggest tribal percentage Obote yakuba obwakabaka yafuga emyaka emeka Obote abukubye yafuga emyaka emeka nate yawangalako nga Museveni abuzizaawo kyenkubuulira emeka yafuga ekisanja n'amala nayirwamu n'amala ate n'akomawo Amini bwe yawamba Obote yabawa obwakabaka which means Amini is equal with Obote was not over Mengo bali bakwalolinga byabwe nga yes Grace ibingira yalwana n'Obote were they fighting over Buganda we don't know power control UPC Amini omusajja bamuyita Swaibu Nsubuga yamusomera ekiwandiiko n'amugamba sebo nkubuulirira wano bwe babanga Kabaka taliiwo Buganda tefugibwa Swaibu Amini yagagwe Swaibu oyogedde ekigambo mubi mujasi ye naawulidde muntu ye naawulidde Amini tasobola kufuga gwanga Swaibu Nsubuga engalabi ye bagisanga Nammanve enkeera musiraamu munne abakabaka yekka ne bateekayo nkuwulira naayita omulangira Mutebi namugaa nti gwe obwakabaka tebukyadda n'abakiga ne bafulumya ekiwandiiko ekyebaza Amini genda osoma akatabo ka Amini the first 100 days of Idi Amin abakiga bafulumya ekiwandiiko nga bagati tebukuŋŋangawo oliwo kabusenga tava mu bwakabaka tagenda mubbi abakiga bagamba Museveni
atandise okufuga ya abuzizaawo afuze ebbanga kitegeeza bwetaagisa buli necessary if you are to lead this nation. Menga atukunga bulijjo tumme Museveni akalulu tawangula tumuweera ku birala Menga ekunga agendese mulika yatugatte mumuwa semogere naga ndikeezala kegomberera nkubuulya wano ne nkugamba ti Nobert Mao yagende Mengo n'agenda ne Sebaana ku nkuuka n'afukamirira kabaka bannannyini buyinza gye yabujja kati babulamuza yagendayo nze nagenda ku CBS nga bagamba oyo CBS ye yamutunda wapi CBS eyazi yakusimba nenkola ne mayegendagano ya myezi mukaaga liniwe nagamba mayiga size kukolya kabaka mugula obwongo bwangu bate mugula myezi mukaaga liniwe sajja kukolya kabaka no nava ku radio simba I was a known man already erajja kwa mulindo mwonge teyagwa no the brain is here oluwombo lw'enkoko n'olwamukene luliwo olusinga okuwooma simanyi kisizira kwalya luwombo lwe luwomba oba mukene oba whether I'm working with Museveni or not whether I'm in the state house or not my problem is here now right now Nobert Mao says Nobert Mao agamba nti banwanyi saba mu Buganda naye era abannonda bali mu Buganda ate naga nti DP ekibiina ekisigaddewo okuwolereza obwakabaka ye kyatamanyi ti DP yafuuka kabaka yekka gundi Mao ali mu situation Beni Kiwanuka gye yalimu Beni Kiwanuka failed to go to parliament Beni Kiwanuka akaluleka naagwa the DPs sat down ne baga Kiwanuka yatusudde naye ate era Nobert Mao okubyogamba nti Buganda ayongerezaako atali Muganda Kiza Besigye nti yayonoonye ekibiina kyabwe lwaki Kiza Besigye yayonoonye ekibiina si Mengo yakolera hani kamukamba kusomere wano nkugamba Nobert Mao agamba nti buli kintu akikola n'avaawo wajja abadde nti babadde bakyamusaba abeerewo lwaki abadde tavaawo ng'ekisanja kye tekinnaggwako omwana bw'ali enva zonna n'emmere n'abimalawo abakkuse Nobert Mao yali agenda yeeyogerako tiye buli kintu akikola omulundi ogwo mulundi gumu n'akita yabeera MP n'abuvaamu n'abeera chairman wa 5 n'abuvaamu n'agamba n'obwa president abwagala aveewo kati akolawo ki that was his campaign gundi that was gwe mulamwa ne mubuuza waje wali ovudde nga bakyakwagala kuba yo ndo mala kumalako bisanja amala kumalako bisanja MP yasooka kumalako LC5 yasooka kumalako naye ekira kyayina okukola oba kulonda ku kisanja ino nkugamba Mao yagala nnyo ebyo obuwangwa abajega n'abanafu b'obwongo bagamba mbu Mao yeyeka owakabaka awakabaka ekitiibwa Mao yali afukamiddeko ewakabaka wabakyoli Mao yafukamira ewakabaka wa Buganda ne mbabuuza nti bw'aba ayagala nnyo ebyo obuwangwa yafukamirako ewakabaka wabakyoli ewaabwe yali afukamira ewakabaka ababba obulungo bote bwe yabufukamira bwamunaanika nkuwulira that was Mao's mistake to recognize that Mengo has a role to play in his politics. Mwali mubinda byemunze nga njogera Mengo. Waliyoko. Yes. Waliyoko. Professionally. Era we disagreed. Myezi mukaga. Ningenda. Bwe mwa disagree no vai kuba wali ku contract. Bangamba kuba Museveni mu buli program yonna ne mbaga muri basiru. Nagamba kaya kamubandi mumpita musiru. Mmwe mutegeragane ne Museveni enchanze mu ngobe. Nkuulira nze ndi waffe mukube bo bategeeragane enchaba mutukubire mu waze wa nze mbikoleera nakugamba nti Mao yali afukamiddeko ewakabaka w'abakyoli obote bwe yalaba nga kyetaagisa okufukamira ewakabaka ekyo kyeyakola bwe kibanga faaza kimwetaagisa musamize okufuna kyayagala alina okukikola naye olw'okuba abawagizi ba Mao balaba kumpi eranga tebamanyibwa presidency kyebutegeeza okufukamira obufukamizi kibaweesaayo obwa president gwanga kyeddala gye bagaba obukulembeze olw'omuntu afukamidde
kabonero yafukamira ewaabwe mwakyoli tafukamirira nkabaka wakyoli teyagenda bunyolo n'afukamira baba yagala obukulembeze wano akkiriza nti wano waliwo abantu tewali musajja akayina lubuto lwa mukazi nga tebalabaganangako nkuwulira yes kyobula nze mutayinza kujja naŋŋamba nti tugende mu DNA nti kubanga omwana akufaanana nga sikulabangako nze nina abaana bangi abanfaananira ddala olina abaana bangi kifaananyi si Luganda there are many omusajja wakayanirira omwana kitegeeza omusawo omuganda bwakuwa oluzaalo n'otalusasula abaana bafa kati olwaleero mawo nkunnyonnyola nti mawo bwaga nti ebizibu bivudde mu Buganda bamuwola yagendayo kati kabijje yagendayo kati baagala mulala yagendayo yalinyira kubo agobye Nambooze wagamba bwaba ayagala osolovinga ekijambo kino amukwate amugobye byongera kwonooneka ategeera oluzaalo we yalujja nti yalujja Mmengo kati alina the moment you need before Mmengo eri ku feudalism ti buli kintu kyo bakikireyiminga yayitira ku bululu bwaffe kyobula Mayiga atalondebwa abayita bano chairman wa katikiro ekiteba katikira ayisa ababaka ba Buganda nolabanga balwanira okubeera chairman wa Buganda caucus why mu chairman wa Buganda caucus afuna obwa minister kaba kufuge kaba bajoge Menge jabba joge baba wiki ewedde waliwo eggulire lyakufulumako gwe sokoleke eggulire lyakufulumako nti mawo okufukamira obufukamize Mmengo kiba weesayo bwa president gwanga kyeri kikola nti olwokuba afukamidde wano abaganda bassa ekitiibwa mukabaka omusaamu ekitiibwa nabo bayinza okukuwagira eno yensonga lwakikiiza Besigye abatwalira enkumbi abatwalira nkumbi na bitiiyo ng'abajjukiza nti abakiga mwatulimisanga olwaleero ffe bwe mwegayirira okubawa bye mwetaaga mawo okufukamira ewa kabaka kiyambirawo kabaka oba omuganda owa wansi kyawandiikibwawo nti kabaka bw'alifukamirirwa mawo olwo kiri bakitegeeza titalifa kwe kugamba mawo asinza ekitiibwa abaganda bonna abafukamirira omuganda afunira wanga mawo afukamiridde kabaka okakasizaawa nti ng'afunye kyayagala aliddeyo okufukamira n'olwekyo ayogera ebyo nti tuwe mawo obululu kubanga yafukamirira kabaka munafu wa bwongo abaganda beetaaga bingi okusinga okufukamirira kabaka mawo si yasosofuka okufukamirira ate si yagenda okusembayo ogambye nti kana akatabo kadde 26 mutwe kana akatabo president yalagira ne bampa printing press nakati kyaliyo injina printing press kati kaddi jojo kubira iranja aja kuenda yekuba buno togiraba tokalaba katakalo na wandisi kasomesa ba mawulire the history of media in Uganda eguro natuze ko butabwa milioni yemu waliwo college ya buguzi ngo nganti ngende wanalweisa nzi kuguno mutwe ndeko yamba ono ne milioni 10 kuguno mutwe ziri zabwere wesanga nalweisa atudde mu nyumba nga mu office yalimu nze mirundi nzola kuyingira office y'omuntu nimala okutereza suit yange nimala okutereza nenonya bye nanyumya naye nga nonya akakadde kasete kano ke kapia kano ke kapia eguro natuze ko butawa milioni kano ke kapia kano yes abanga the history of media in Uganda ebyafayo bya media houses mu Uganda oba abanamawulire mu Uganda era nabagamba nti omuntu alowooza nti Museveni bamuwangula mu kalulu nabagamba waliwo abantu babadde babuuza president Museveni nti bwe bamuwangula avaawo era n'akwasa muwangudde obuyinza mpandiika ddi 26 nenkugamba abuuza ebyo kino kulinga kusaaga kuba president Museveni tayinza kuwangulwa aboogera ebyo bafaanana n'omwavu agende ewa mwami wava munno atunda motoka za benzi mu Uganda n'amubuuza nti bwe nkugulako benzi empya ogivuga n'ogintwalira eka kifaanana ng'omukazi atalina mwana okusaba bba nti bwafanga omwana wate gwatalina yamusikiranga kuwulira Museveni ekibuuzo kiri bwawangulwa mu mazima n'obwenkanya ekyo temukibuuza avaawo kyaggwadda buli olabanga Museveni ng'akimye empapula manya akalulu kawedde kubanga bw'olaba Museveni ng'agenze n'ajjayo nomination forms
abawangudde because he has assessed era mu katabo kange akengenda okufulumya weekend again at crossroads nkugamba ono omulundi omulala basisinkanye nkugamba nti mu Uganda tuzze tufuna amasaŋŋanzira naye Museveni bwasonga bwati nembawo ekyokulabirako ti mu 1971 abantu baali bajaguza kuwamba kwa Amini ng'enduulu zivuga Museveni yagamba nti Amini mutemu yagenda kumulwanyisa Museveni yagamba tutuuse ku masaŋŋanzira yalondawo ki kugenda mu nsiko Amini agenda kutuuka mu 73 nga n'abayindi abagobi abangereza n'abayisirayiri be bawaga Amini okuwamba Obote n'agenda ne Queen n'amuwa ekijjulo emyaka emeka Amini yefuula conqueror of the British Empire Museveni had seen Amini aliya nga mwogedde nako yes ne batugamba president n'agenda n'abantu bunsiko bwe baava e Kabamba ne batula ne bamugamba nti byotuleseemu bifu Museveni n'agamba nti abalowooza nti olutalo tujja tulema mutambule mugende teyabattira mu kkubo nkuwulira n'agamba nti olutalo olw'ekyekera lwe lujja okununula Uganda 5 years later Semwogere yalaga mu gavumenti akole ne Paulo Muwanga Museveni yamuwamba ali mu gavumenti ya Muwanga Semwogere yagana ayingira gavumenti ya Muwanga yafiirwa abaka ba DP bangi nnyo okusinga Museveni nkuwulira in 5 years Museveni had pointed at the crossroads the right way. I understand. Ne batuganda kasa mukyusa president ekisanja ne mukikyusa ne mukijjawo term limits eggwanga lifudde omusajja agenda kufuuka Nachemali has he become a benevolent dictator but somewhere somehow he has become one chenkubuuza did we if scrap off the term limits up to today ekisanja ne mukijjawo kati akatabo ko kalinga akagenderera okulaga nti n'emyaka mwagikozeeko kakati akatabo kakunnyonnyola ne kakugamba again at crossroads nateera nti ffe abayevu omukazi mukyala atulako butunzira buto lwa mukazi aga nti yazaala mu masumi nkulaba oba mumboneka mwabalengererawo mwalengedde dda nkubuulya Katonda kawandiika nga n'akalute kannabaawo nkuwulira negga nti agamba Museveni nti basobola omuwangula alinga omwavu agende wawava munno namugamba nkuza bensi okivuga n'ogireeteeka ne bwanakkiriza toyina sente zigula benzi the moment you see Museveni picking nomination papers is finished kubanga he's only waiting for swearing in mungeri ki the moment Museveni picks nomination papers has risked the future and the past I see bana basigadde bonna bwe babawangulanga baddeyo bakola ebyabwe if Museveni is defeated kiba kitegeeza history we yonna gwakoledde emyaka agenza ali humiliated so therefore before he picks nomination papers he must assess ekyo sikikiririzaamu enkima egenda okubala ettabi eva kuli neebuuka ekwate ku ddala sabo teyina fuuti naye enkima ntono nnyo ezigwa kati tokirowooza nti nno saawa eno singa agamba nti emyaka gyeyo twateeka mu constitution agenda honorable nakipinga history we bulungi okusinga okweswaza nga ajjangawo buli kimu buli kaseera Museveni wemmutiira era akatabo buli kaseera ku scrapping of the term limits kakulaga mulimu ebbaluwa nnya muzimutamanyi zemutalabangako munnaddiini bamuyita Lord Fisher yawandiikira Kiwanuka ebbaluwa namuga nti owange nti Kiwanuka nti wadde Uganda tukitaddemu katogo kuba Beni Kiwanuka yabuuzanga looya Mengo simanyi muji wa DCM Federal ebitundu ebirala Republic simanyi biki okulonda Menge ejja kulonda bulala Beni Kiwanuka n'ababuuza naye mmwe katogo kemutadde mu Uganda kali mu nsi ki omusajja yamugamba munnaddiini tewaliiwo system Katonda gye yatuwa namugamba constitution ya Uganda ya independence yakutusa Uganda ku independence tujikozeemu ensubirwa purpose bwe tuba tetukoze ensobi mu constitution abaliddawo balikolaki constitution ya America bagikyusa emyaka 10 in 10 years ati wano 10 times in 10 years why a constitution is a working document is amendable that's why a constitution provides if it does not work then it is amended yes but here it works only one it is amended for the benefit of only one bagiteekamu ebitundu ne bwe bagikyusa nkuwulira amending the constitution and abrogating the constitution these are different issues akatabo kange nkugamba toli bwakwata ekisumuluzo naggula ekkufulu n'agimenye banjawulo
nkuulira agule kufulu n'amenye kufulu banjawulo oli bw'agamba nti I'm going to amend the constitution n'akeberamu ng'ababaka abalina abakyusa akatundu mu Uganda the case is it is always amended for the benefit ati bano abali mu buyinza kuba mu ensobi gye mukoze nammwe mukkiriza ti Museveni tawangulwa kakati muba Museveni tawangulwa mukazi wange tayenda kati mbalete mugobe mpasa naye gwe munayendako kigambibwa nti Museveni is not defeated gwe kanyine wagamba nti ali mu buyinza abali mu opposition bakkiriza nti awangulwa naye takkiriza abali mu opposition bakugamba ti Museveni tawangulwa kati aba NRM abayina omuwendo ogubakiriza okukyusa constitution bajjawo emyaka kati baleke Museveni agende babaleetera n'awangulwa tugenda kutandikirawo oluvanyuma lw'obulango Beka owekasenge ekibuuzo kyokirabye n'abasigadde tugenda kubanga tubaddamu ebibuuzo katuveeko omulango w'abakama baffe ngera tutandika n'obubaka bwammwe ogenda nakwogera ku bye nalabye mu mawulire nti mwesisinkanye ne mayiga